Abatuuze b'e Masajja Kibira B ekisangibwa munisipali y'e Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti ya Wakiso baguddemu entiisa omwana wa munnaabwe bw'agudde muwala n'afiiramu. Shanita Nanyonga ng'abadde asomera mu kibiina kyakuna ku Kids Nest e Kabuuma yagudde muwala bw'abadde ava ku ssomero okudda waka. Tumunoonyeza abatuuze bali wano tunoonyeza paka eri ku Ntebe Express. Naye tukubiriza abantu abazadde abali kumpi n'omwala bakuuma abaana. Bululuzinze control wakati wali n'akkirira. Ono kati olulabye ng'oli agenze akomye ogusuusu ogwokubiri. Kati ffe tubadde tulowooza nti lwaki. Kigambibwa nti omusomesa yamusindiikiriza dda waka ano ne peni gy'abadde yeerabidde. Maama abuwerekedde omwana n'amutuusa ku ssomero ekyennaku omusomesa n'atuma omwana peeni ddayo kime peeni omwana wazzeeyo okukima peeni n'agwa mu mwala. Ekyenkwabwe ekajja ne mbatwala paka mu kiraasi ne tica ne mumukwasa ne bayingira nga ne tica mwali nengenda mu ofiisi ne mbasasulira ebitabo nze ne njoka nvaayo kati omwana olukomyawo mbu yayise eno bwagudde nange. Ku bazadde abalina abaana ku ssomero lino bino bwe bagudde mu matu bazambalidde ku mugongo nga nswa yogayigwa ku ssomero okunona abaana baabwe. Badde ngenda kukola nempulira nga bagamba nti waliwo abavubuka abavudde mu kazinga abaagala okwokya essomero nesitasobola kukwatagana nakyo nenga amazzi gange nenzigyayo omwana wange muleke waka. Abatuuze batubulidde nga bagezezzaako okunoonya omwana wa munnaabwe mwala wabula ne balemererwa kwe kusalawo okusonda ssente bawa abakugu babayamba okuggyawo omulambo. Wakati babali abagenda okunoonya tujja kudda kulinda lubbira abapoliisi balubbira kuba enkuba eyinza okwongera ate neetonnya ate neyeeyongerayo. Bano obuzibu babutadde ku mwala guno ogwa Kaliddubi gwe bagamba nti tegukolebwa nga kati gwafuuka kattiro. Gusa abantu gubamazeewo muwanvu mugazi omwala buli mwaka bagamba bagenda kuzimba omwala tebaguzimba. Owange omu wa sekendule asomera ku Maryland abuuka omwala namugaye tosoma lwa mwala ayita mu guli omunene n'essaawa eno gavumenti nga tenaddayo kuloopa kalulu etuyambe esooke tukolera emyala esooke eropa akalulu kubanga tuli bubi. Ssentebe w'Amasajja Kibira B Samuel Waswa Luwandagga anenyezza abasomesa abasindika abaana awaka okunona ebikozesebwa ng'enkuba yakakya. Gajjadde kubanga essomero lina sikaali lina ne geeti. Weebuuza omwana ayisa atya ku asikaali nga kuliko ne geeti ku ssomero. Era poliisi bwezze asikaali emukutte n'emitwalo ekibiri ne etisha. Babakulembeze mu kitundu kino batubulidde nti ssente ezikola omwala gwa Kaliddubi guno zajja dda ku munisipaali wabula ng'omulimu tegunnaba kutandika butandisi. Puroguramu y'okukola emyala gino ssente zaayita tubadde tusaba bekikwatako kubanga ssente ezo twaziyisa bajje batuyambe bataase abatuuze baffe emyala gizimbibwe. Wano poliisi etuuse n'eggalira omukuumi w'essomero lino ssaako n'omukulu w'essomero okugiyambako mu kunoonyereza. Tumaze okubagombamu obwala dda twabataddemu akanyogogga nga twagala batubulire lwaki balese omwana ono ogenda okusaala omwala ogwo. Wetuviiriddeyo nga abatuuze bakyasonda ssente okufuna abakugu okubaggyirawo omwana wa munnaabwe mwala. Tweterako entindo nga zaffe.